Inside Story Uganda, real source of political updates. Era batuuliza mbalamusiza nnyo amanya Lukyams David Kalwanga olw'ekisa kya Katonda nze mbaka Parliament w'ekitundu kya Busujju constituency eri under Mityana district. Busujju constituency yeetooloddwa Gomba, Butambala, Mawokota ne Singo. Awo wetuli poza amanyi Lake Wamala mbankuwadde location esinga okuba entuufu. Bwana Kadu Mukasa nange mwawula ne Butambala ne Gomba. Yes, Butambala, Gomba. Mawokota, then Singo, then side yeri Lake Wamala yetugata Kasanda nera Stirabala Singo. Okay. Njala okwebaza ennyo abalonzi ab'Ebusujju bakama bange esogera ddala okukkiriza nti byenkoze bibadde weebiri ate era ne banyongera obuvunaanyizibwa nyongera okukulembera n'okutula mu ntebe ey'obubaka bwa Parliament owa Busujju. Era okusaasira ennyo abantu bonna abatasobodde kuwangula kalulu. Manyi abamu tebawangudde lwakuba tebakoze, abamu tebawangudde lwakuba nti ekitundu tebakiriimu, newankubadde waliwo era abatawangudde. Manyi okuwangula kuno kwabadde kwa mirundi 3 ng'oyinza okuba nga owangudde nga bakusindiikiriza busindiikiriza. Waliwo abantu abawangudde nga bakoledde genuinely abantu baabwe n'abayise ku lugwanyu nti takoledde bantu nnyo naye olw'omukisa gwe n'ayitawo n'awangula. So twebaza Katonda olwabo abawangula. Ate ntusaasira nnyo abo abasuuliddwa naye nga basuulibwa ate mu kavuyeera omuntu awangudde ne because of interests ne balangirira mu muntu mulala namwe tubasaasira. Njagala okusaasira n'abo abafiiriddwako abantu baabwe. Njagala okunanga okusaasira family ya former Minister of Education Mukyala Geraldine Namirembe Bitamazire. Tuzze tumuwulira olumbe nga lumuluma yanyigirizibwa ne bakirako n'olunaku olumu bamutuka ne bamubika. Mukama Katonda bw'abanga yamuwumuzza tusiime ebyo Mukama Katonda byamusobozesa okukola ku lwa Uganda. Kituufu Bwana Kadu Mukasa kyoyogedde nti obutali bwenkanya omukyala ng'oyo bw'otamuleeta mu Parliament ensi tuligigamba ki? Naye byonna tubikwasa Katonda osanga buli kiseera kibako ebyakyo. Mwebale Twitter tujje tubeerewo. Emirundi egisinga ntera okugamba nti bwe bakuyita embuga tebuba buganzi. Eno buba buganzi. Naye ate bwe tujja wano ku mbuga ya Muwenda Mutebi bwe bakuyita buba buganzi. Buba buganzi. Yensonga lwaki tuzze tubeeko bye twogera. Nange njala kwebaza okusinga ddala bakampeyina bange. Bakama bange abagezezzaako okola nga balwana wakati mu kavuyo akangi okulaba nga bampanguza okuviira ddala ku mukyala Nantume okukira ddala ku bakampeyina bange abasembayo wansi ku mirandira. Mwebale nnyo mwebale ddala. Naye munnange Bwana Kadu Mukasa ebintu byakyuseemu. Abantu si be bali bwe twagendangamu ne tunnyonnyola ebintu ne babitegeera nedda abantu ebintu babiraba bulala. So mukadde wakati osanga nga tujja kutuuka. Naye kantandikire ddala walinga bw'okyali nti gw'okyatuuse. Tutandikire ddala waliwo gaye nti baayise olwamu abantu babwe ekifaananyi ku kulonda bwe kwabadde. Tuveeko abantu mu Mityana generally tukwawe kwa gyolabyeko campaign zo mu Mityana nga bwe zaabadde, okulonda nga bwe kwabadde n'okulangirira akalulu nga bwe kwabadde. Bwana Kadu Mukasa essookera ddala abantu bakoowu. Ekyo kyenyala okutegeeza ensi nti nelo kinyonnyole bwoga abantu bakoowu baalimye ennyo bakoowu buli kye balaba kyonna bagezaako kyejjako nti ebyo si byaffe byabali mu bumpimpi beetamiddwa nnyo. Era omuntu yenna avunaanyizibwa ku machines ezaaleetebwa ne zitakola n'ateekawo lag okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 6 agenda kubeera ne impact mu byokulonda by'eggwanga lino emyaka nga 10 mu maaso. Kubanga abantu baakoowa ne batandika okugamba nti era kati bizzeemu, era kati batubbye, era kati nenga ne bobazzaamu essuubi noga nedda mugende mulonde omukisa weeguli ng'oli agamba bugambi nti awo batuukidde okukola ekyo nga tebakitugamira kitugamba naye ng'essaawa eno kye bayisizza ensi nga nkoowu. Njala kugamba olunaku lwe balonze local government ng'otuuka ku polling station awantu awaali abantu 4 waba awaali abalonzi 4 nga waliwo abantu 30. Abantu 30 ate nga n'30 gazze nga gajja gagamba kajje tubayambe. Bayambaani
esokera ddala olonda omuntu agenda okuweereza service naye abantu tebakyakiraba ebikonde nga bwolaba embeera bweri ebintu byakulwana okukaaba nabye muganda wange jjo Katongole ng'alajanja maaso ga electoral commission mu Nyambe akaluka nkabadde bwe kati omuntu asobola okuaccessinga DR form n'ayisawo kyekyaya Julius 111 wano Rubaga kugamba ebintu bizibu naye kati nga tuzze emitiana twewandiisa okunoonya akalulu kwennyini kubadde kuzibu nga n'okugenda okuyita abantu mujje tubannyonnyole ng'abantu abamu bali bwe bati tebeefiirayo tabalina obulumi babulina bwe badda wali ensonga zaabwe bazikuwa nga wulya nga weeziri kubanga naye nga balina obulumi nti ne bwe balonda balina perception nti ne bwe tulondera bwereere balina perception ne bwonoowangula tebajja kukulangirira so ekintu kino kikuze naye yenna ali mu process oba ali mu nteekateeka y'okkula kw'ekintu ky'okukyayisa abantu okulonda akoze disservice eri eggwanga lino Uganda ensi yaffe egenda kuggwaawo kubanga tolina bwonyinza kubeera nga tolina bakulembeze kyokka ate toyinza kufuna bakulembeze ng'obasonzeeko obusonzi abakulembeze bandi baidde bayita mu process ey'okulondebwa abantu ne beerondera abantu ababakulembera naye kati n'okulonda obulonzi omuntu akulembera abantu bakikooye so omuntu ayinza okubuuza nti mmwe ng'ababaka naddala mwabanoonya akalulu mmwe temwagattako kukunyonnyola abantu bukulu bwa kulonda buno kuba bw'ogamba nti kukulonda president ne parliament awo abadde abantu nga bina bwe kwatuse ku local governments nga waliwo asatu yes temwabalaze bukulu bwa local governments zino twabannyonnyola n'ebintu ebyava mu kalulu k'obwa president bya creating impact eri very negative eri okulonda okuddako kwonna nti oli afuna obululu ye n'alangirira ebyakola ki byayagala so ekyo kyaleese obuzibu nti ne bwe tunagenda titwagala kulonda kalema naye bajja kulangirira kaggwa ate tubirabyeko embeera abantu mwe badde batambulira endowooza zaabwe ziri very negative eri okulonda ffe twasomesa abantu naye ekyebuzibwa kiri kimu mulimu gwaffe nedda abantu abo baweebwa ssente basomesa abantu nti ye bakikola nti nedda bwe baba tebakikola ani avunaanyizibwa era kiki ekyali emabega w'ekyo obutasomesa bantu yabaffe abantu beetaaga kusomesa ekyo nayo question nene kubanga nyala nkugambe kadde mukasokedde kumakya n'oyambala essuuti waliwo akedde ku makya okwambaza waliwo otaddeko ettaayiyo waliwo akedde ku makya ogikuteekako okubye engatto eddagala bulungi nnyo waliwo akikoledde waliwo ekintu kyetulina okuzimba ngaffe bannansi nti kyaffe okulonda kwaffe okunaaba kwaffe okusomesa omwana kwaffe okufumbira omwana emmere alye kunvunaanyizibwako naye waliwo abantu abali mu kulowooza nti okulonda kuyamba abo abalondeddwa ekitali kituufu ate nga kizimbiddwa mu mbeera nti abantu gye bakomye okukikiririzaamu n'okufa kwa process y'okulonda gyekomye okweyongera n'ekirala abantu ndowooza tutuuse ekiseera n'okulonda kukyusibwe nti bwe tuba tugenda kulonda lunaku lumu luttibwe abantu balonda olunaku lumu kuva ku president paka chairman LC1 tumanye nti olunaku lusse kuba bw'ogamba nti nno olwali tululangiridde nga public holiday kati bannaffe abakola mu mabanka abakola okugamba ekyo nga ndowooza kiri kyogamba nti abantu bagayadde tekiyinza okubanga impact yakyo yavudde lwabadde lunaku lwakukola yes abantu ku luli olwa president ne parliament baba wennaku bbiri nezayangirirwa nti office zigaddwa naye ku luno wiiki eri bamaze okulonda neeno abantu lowooza tekiyinza okubanga obutaba wa public holiday nakyo kyabakostinza abantu ne bwe bandizibawadde ekyebuzibwa bwe bazibawa turn up y'okulonda kw'obwa president yali 100%. abantu obukadde kusinzira ku namba gye batuwa abantu obukadde nga kkumi tebeetabye mu kulonda webale nnyo kiki ekyagaana ng'ate already beewandiisa ng'ate public holiday waliwo ekintu ekitanakutunuulira naye nze ŋŋamba abantu beetaaga okuddamu okusomesa okw'amaanyi kweyongerwemu abantu bamanyi lwaki balonda n'ekirala amakulu g'okulonda azini kulonda kibeerewo so sigamba nti tusobola okukulonda ne tutakulangirira kati tuluni ekyabadde ewanamugga
tunuli ebyabadde wa mwami vice wa mwami Kyagulanyi president waffe mwami Muwanga Kivumbi tunuli ebyabadde wa Hildamani buli wamu wonna waliwo akavuyo akabaddewo singa nkubuulira ebyabadde Mityana nabyo weewuunya olina njagala ebyemityana byo bimbulire tuwe kifaananyi kuba nayagadde nnyo okumanya abantu bafune kifaananyi gwe ng'abadde mu kalulu enkawunta yo n'abantu ne security kuba ebimu tubadde tubirawo ku TV n'olaba security n'abantu ebibaddeyo okutuuka ku lunaku lw'okulonda singa saabadde nakumanya kwa njawulo mu kalulu akawedde nali sisobola kujjayo kalulu ekisookera ddala DR forms zikolebwa Electoral Commission neziwa abantu ne basayiningako. How comes nti ate DR forms zewafunye ziri contrary kwezo Electoral Commission zeri mukulangirira ngate mwobe nyinyi mwasayininze babiri wabaddewo ku Electoral Commission ne agent wange ne mukwasa agent wange olupapula n'atambula n'agenda ekyo kimu ekyokubiri ba agents tugende mpola mpola bwe mumala okubeera wali Honorable Kalwanga yesimbyewo agent we Kaddu Mukasa ne Ivan ne tufuna fena kazi kati ate tutuuka wali returning officer n'alangirira n'abanga byalangirira biri contrary ku Ivan byasuubira kuba Ivan juke ye watuwadde emirimu copy njiina ne Kaddu Mukasa gyampadde agent wange era njiina yeyo gyenyina gyennyini naye ate returning officer kyali mu kulangirira nga kyanjawulo kuffe kye tuyina nga wabadde obululu bina obu babusazizzaamu buli ana ate ebina ne babiwa omuntu omulala so abantu tugende mpola ngo bawe kifaananyi ani akola ebyo abantu abali mu system bakwatagana ne ba agents baffe nakuwadde omulimu gwe agent wange nomala okumpa original ate ne bakuyita gwe ne bakugamba tugenda kuwayo akakadde k'essente sayininga wano mu mukono gwo ng'okola duplicate eyokubiri naye ng'eraga figures ndala kati bano abalina access to the system ne baddusaayo ebicyupuli biteekebwe mu system kati ye returning officer ali atugambe Mityana oba ali ku kitebe bonna we bali mu kubalira alinda empapula balize baleese abakozi be kyokka abakozi be balina connivance ne betuvuganya nabo so weesanga nga addusiza ekicyupuli nga original jerese mabega era abantu abasinga be balangiridde balina ekizibu ekyo abasinga bali mu kukaaba balina ekizibu ekyo abalala badidde obululu nga babutiikinga nosanga bali mu kutiikinga pateemu ekyo nakyo kyabaddewo naye nga ate ekyewunyisa ojja kusanga nga ate ne security is part of so bwombuuza nti Mityana kyabadde kitya ng'amazima akavuyo kadde kangi naye tulina omukisa nti twatuuse ne ku extent egamba nti n'obwo mbukuwadde ogenda okubalangirira okyamusinga naye ng'era gwe baagala bakole ki balangirire nawulidde kyabadde wano wa mwami Matovu ebintu byabadde bizibu nnyo naye ekyebuziba kiri kimu bwe kiba bwe kityo ku mubaka wa parliament bwe kiba bwe kityo ku chairman wa district bwe kiba bwe kityo ku kansala w'Egombolola bwe kiba bwe kityo ku kansala obakale omubaka omukyala wa district olowooza ku president level ate kyo kiri kitya nti omuntu atuuka ne extent eteekawo tal center naye nga temanyiddwa nga bo bali awo bakuŋŋanyizaawo omuntu nasawo tali center eri separate bo bagatta kumanya difference eridudant eri wano mukigattire wano tubinule so embeera teyabadde nnyangu abantu b'ekifaananyi kyaze kitya Mityana district ku luno kumpi okugibatwalako kuba luli bwe mbadde ku bifo byonna ebinene NRM ebaddeko n'ekifo kimu ababaka nga opposition yeyina ebifo ebirala Mityana South ebaddeyo wa DP Richard Rum enawala Nuupu nga ne ssentebe wa district wa Nuupu naye kati wetwogerera Mityana South ya NRM Mityana North ya NRM woman MP wa NRM ne ssentebe wa district wa NRM obuzibu bwavudde bwe twalondebwa kino essanji kye tuli mu kumalako abantu abamu tebasobola kulera bukulembeze bwabwe ekyokubiri ne bateekawo entalo ezitatugattako mu Mityana ekyokusatu okweyagaliza ne kukola ki ne kusukka
kakati mukweyagaliza wakati mukweyagaliza waliwo abayambisa omuwaatu egyo bo ne bayitawo kuba kati kankulage nga wa muganda wange lumu wabaddeyo aba opposition babiri mu constituency emu mwami lumu waali Machas wa independent naye mabegako abadde waki wa DP so DP actually babadde basuka mu abo betwita abo opposition kati nze nkulaga the main one okwavudde n'omu okola ki okuwangula main one baadde abantu basatu nga kuliko mwami lumu kuliko mukyala Naroga kuliko ne mwami Makumbi kakati bana ababiri balwana balaze nti bamaanyi naye mwami Makumbi ayita makati n'abayuza n'agenda ekyo kye kimu kyabaddewo ku district songa bogatta obululu bwabwe bamusinga tuli fena Makumbi yawangulidde kanaana amudirira kakaaga addako bawa 15 kakati bwokwata 5 n'akakaaga oba mu 10 naye ng'ate Makumbi ali muki mukanaana kitegeeza ffe bennyini obutakwatagana njagadde kuleta kese ya Mityana South naye nga kiri wonna bw'ogenda mu North kyekyabaddeyo bw'ogenda mu municipality era municipality nayo zaate katono emuve mu ngalo mukyala ndya nabo yawadde tekibangawo mwami zaake kufuna bululu butono bwe butyo naye mbagamba n'abalonzi nabo bavunaanyizibwa ku kintu kino kyabaddewo okulaba nti tugayalirirwa ensonga enkulu ne tuzitwala ng'etalina makulu kankuwa ekyokulabirako ekyangu oganye ogenda okulonda kyokka ate abantu abalala bagenda kujja bakulondere mu kulondera abakulembeze abakyamu botayagala mu system botayagala kuba n'olw'obuweereza bwabwe bemumanyiko rekodi zaabwe abantu abamu tubamanyaawe Mityana rekodi zaabwe tezirikirya naye bafunye offices bazitutte kubanga gwe avunaanyizibwa okulonda oganye ogenda okulonda ate otaddewo omuwaatwa abantu abatalina buvunaanyizibwa batwale ebifo byaffe so nyina obukakafu nti kino kyabadde emirundi esatu esokera ddala abalonzi bavunaanyizibwa entalo ezitalina mugaso n'ekisembayo byonna ebibiina by'obufuzi ebiina interests zaawukana otunulyanga ku kya district ekyasembyeyo kuba bo tojaga nti wabaddewo nnyo okusika omugwamu opposition nti babaddewo bangi nga yabakubidde waggulu nnyo wa NRM nga buli genuine luli Mugisha Patrick abaddewo chairman yakubira waggulu yafuna obululu bumeka bw'otunuulira olwaleero gwe yakuba ate yakomyewo n'akuba bubi ate yazzo wa Nuupu kuba oli Gerard Kabanda yafunye butono ddala kakati kankubuulye ekyabaddewo bwe tugenda mu kalulu aka 2026 twafuna cards ng'ebibiina ebyenjawulo kati omu gwe baawa card n'atambula n'owa independent kyenagambye nti okweyagaliza okutagattako netugezako mulaga gye tulaga yetakola ki talabayo netugezako mulaga ekigenda okuva mu kalulu nga takiraba abalonzi batugamba kirala yatugamba kirala n'ekibiina kitugamba kirala so akavuyo ako kaleeta obuzibu newasigana abantu nebatukaniwo extend egamba kale katuwagire naffe wa independent mwami Kabanda ate nembagamba nze so akikola ekyo kubanga ekigenda okuddirira manyi pate tejja kisiima okuwagira independent ekyokubiri kwegamba alina wa independent kigwe yawagira owa kadi yawagira owa independent ku member wa parliament jukira ababalonda bonna bebamu obwogenda mu north abalonda chairperson wa district bebalonda woman MP bwogenda mu south abalonda kati yakwata kadi ya Nuupu ate n'agenda na wa independent ne bamugamba vaayo ojja otambule ne ba flag bearers nga talina bwayinza kudda bwogende wa Naroga towagira Naroga bwogende wa Musomesa tomusange tomuwagira bwogenda mu municipality towagira zaake bwogyekalwanga ebusujju toli kiria ani gwe wagira mutuufu wabula nga oli awo obuzaabuza naye nga ate naffe sikaana zaffe zitulaga omutuufu gwewagira kuba twalinga tulaba nti gundi bw'aba atambula ne gundi atambula ne gundi kitegeeza n'ono awagira ono era nga sikaana zaffe zitulaga era okukakana baali mu bululu 10 15 13 era okukakana nga ne bw'onooba oyigezezzaako ku consolidatinga mass kuva mu constituencies ez'enjawulo tosobola kuwangula kubanga ate bo bamanyi ekizibu kyabwe nti kati tufunye omukisa bano bali mu kulwana
Tuina consolidating nga kye tuyina tukikozese tuwangule ekyo vola nti district NRM yazemu ne jiwangula nengo entalo zavudde within in fight ezitalina makulu backstabbing oli aliwa nakulaga smile era akulaga nti yakwagala nnyo nengi mabega meeting ezekiro akulima mpindi ku mabega meeting ezekiro ate ziraga kirala ate jukira bino omusajja yayimba oluyima nagamba obegwa simanyi oba ntegerekese obegwa kati gwe oli wano ondaga okyegedde oli wano ondaga nti tutambulire wamu naye nga ate akawungeezi bwe mutuula mu meeting byokolayo nebyoyogerayo byanjawulo so twabadde n'akavuyo kangi nnyo in fact wabaawo district yabaddemu akavuyo akanene Mityana eyinza okuba nga erinamba emu ku nsonga z'obukulembeze ewaffaawo kubanga osanga omuntu ovudde ku district omukisa gubadde gukyaliwo okyasobola holdinga party flag nowangula ne party nowangulya party ekifo ate nga n'okuvuganyizibwa tokoze eki tovuganyizibwa naye novaayo nojja n'olwana ne constituency MP oba municipality ne mbamu candidate babiri naye nga bonna abazze muli mu lutalo olw'amaanyi olutalo lutagattako olutalo lugendo baawula yawula olugendo batematema ukakana zezo zatsezo ekyeza mwabadde ekizibu ekimu kyammwe mwe mwakireetedde self inflicted buzibu bwabadde bwammwe ku wammwe wammwe tewaaliyo bakwatiddwa akalunga kawedde kuba official records eziriwo nawulira lwe poliisi abantu abakaleetebwako mu kooti ng'eyogera bali mu 5 naye ng'emabegako yali egamba betwakakwata bali 4 olwaddako nega tuwezezza 6 naye bwe ngattako be nawulidde official abali mu kooti nga balinga 5 ewaffe bakutte abantu bangi nnyo nejjo olunaku lwejjo naye abeeyo tebanabaleeta mu kooti abamu babaleese abalala ne babata abalala tebanakubata so embeera tebadde nnyangu omuntu ayinza okwebuuza mu misango ki eba egyakwasiza bannamityana temanyiddwa nnyo mu fujjofujjo eryo njakuwa message jo nadde nva e Kampala nga njolekera Mityana omuntu omu nansindikira message from nowhere nangamba nti you're going to be arrested yes nemubuuza over what nangamba I've told you just not what I've told you you're going to be arrested and make sure woli okola ki ovaawo bagamba nantabuuliriro nengamba kanesegulemu katono nentambula nenzira wali nangamba nkugambye va wooli lwaki tewadduse n'ogenda ku poliisi n'essimu eyo n'ogiragayo nti essimu yiina entiisa lindako katono oli bw'aba akulabudde ate gwogende watya nga akulabudde ali mu system omuyambi oba omuyiye omanyi ne bwe kiba kiri bwe kityo awo kyenvudde ndeeta poliisi ekyobuddukiro kye tuyina bw'ogenda ku poliisi waakiri ne poliisi ne bwekukwatayo oba okwatiddwa mu makubo ne tumanya nti okwatiddwa ekitongole ekikkirizibwa okukwata abantu naye bwe bagga bagenda kukukwata n'oddukira mu kibira munaayi bayinza n'okukuttirayo mwami kadduka nkubuulire nyinako abantu 4 ng'oli yagenze kulaba musibe n'atuuka nga naye fayiro ye eri already processed so gwe bw'ŋŋamba nti ddukira ku poliisi watya nga nange fayiro yange kugwe kangumaze mbiro kangira ngumaza mbiro ensi bwe naamala ogitegeeza ebigenda mu maaso naagenda ne reporting naye nga njala kugamba abantu bangi basibiddwa abantu bangi bakubiddwa emiggo mu bukyamu ne bagamba nti kampeyina nze bakampeyina banga 8 mulova buli sub county ng'owulira nti kampeyina wo gundi bamututte kampeyina wo gundi bamututte okunafuya emitima gyabwe okubamalamu amaanyi gwokukyayisa ekigenda mu maaso so twayise mu kavuyo kangi nnyo twebaza Katonda nti okulonda kwawedde Commissioner Fred Bamwine naye watuukidde sibubuuza ku bantu basabasajja nabagambye dda nti ojja naye era bamanyi nti essaawa zezo omukulu talwa omukulu abatakeereye naye wabawo bamukeereyeza Commissioner Fred Bamwine si weewaawo obako yongeddeko kaaki omugambye mbuuze ku bantu ateekeko nensooka kuwolereza nti tokeereye naye waliwo abakukeereyeza si bubuuza ku bantu webali omukulu Honorable Kaddu njagala kutwala mukisa guno okulamusa abantu abana batuuliza mwenna abali ku TV yaffe n'enganzi ya Ssaabasajja abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja mbalamusizza mwami Kalwanga mbadde simwogerera naye muyozayoza tolina kyakukola yampangudde ate nkyawangula ate ebyobukulembeze bwe tebiteekwa kubeera si lutalo
tuyinza obutakanya mu ndowooza naye tusigala nga tuli ba mukwano ndowooza ab'ebyobufuzi mu Uganda balemereddwa okukifuna nze ntera kwenyumiriza ntera kubuulira abantu nti nze natandikira wano Lubaga bwa RDC naye Lubaga bwenatandikirawo kanso yaffe yali eyina bakansala za 8 naye nga bawagira President Museveni NRM baali 3 omu wa CP abalala baali ba DP naye nagenda kuva Lubaga nga tuwali omuntu n'omwe ayagala nveeyo naye gye ntambulira yonna ndimbuulira abantu nti ebimulaba byonna saala z'e Lubaga mikwano gy'e Lubaga tetukanya mu byabufuzi balina ebiwagire byabwe naye mikwano gyange so nze ndowooza abantu ebyobufuzi abo babyonoonedde kugenda mu kampeyini oba mbyokuwagira ebyobufuzi olina alufuula lutalo tayagala nakubuuza naye waliwo kenjaga okugamba kwadoga nti Kalwanga yakuwangudde Busujju yadde tomuwagira omanye ensonga emu eyinza okuba nga yakuwanguza nze ensonga sina zigendamu mbadde njagala njikubuulire bamulangiridde njagala njikubuulire mangu omulundi omulala osanga munaamusalira amagezi byo sina bigendamu muddira mutya omuntu eyaliwo okuva 96 najja n'awangulwa n'awummula musajja mukulu akaddiye akoyetonsikirizo ne gyontwala Vincent Nyanzi era gwe mwaleese kuwona omulenzi omuto nze tumuntu tontwalayo omukulu yawangudde wadde nabale sikola ki tomuwagira naye mukwano gwange era okukolagana kuki kusigalawo kubanga byobufuzi situtalo mwawula kiri kibiina naye no ng'abantu ekyokubiri njagala kuyozayoza President Museveni ne NRM kulwa obuwanguzi bwatuuseeko kubanga mwe mwanjigiriza Oluganda wano ndowooza kalulu kano nebigenda mu maaso mu ggwanga lyonna bagiyita nakukumba okukumba yakukumbye kyekiriwo kati mu ggwanga lyonna because bw'olaba regions zonna n'olaba levels z'obukulembeze okujja oli nga takwagala ng'alina fitina bufitina naye abanyankulaga nti kino kirina mu galaasi so njagala kubayozayoza kulaba nti buli kitundu kya Uganda kyonna bafunyemu obuwanguzi ekyokubiri nsanze mwami Kalwanga ng'akyogerako era nze BBS njebaza actually ne sister radio CBS mutuwadde omwaganya mu kiseera kyono kyonna ejjukira bwe nali wano nasaba abatulaba ntuwagira wowagira naye lwana obutakuyingiza mu bwana lukalala okuwagira si kibi naye manya nti amateeka gakoma wano then nekitukkako buba bumenyi bw'amateeka naye kyembi ono sijja kukimuteekako bannabyabufuzi abamu across board kebire NRM kebire opposition balina endowooza simanyi gye bagijja nti bwogenda mu campaign n'otalufuula lutalo tobeera wa makulu across board NRM against opposition kati nze kisinga kunnuma kinumya muli nze ne Kalwanga bali abatulaba tulina butuyita fans mu Luganda kiki bayita abawagizi bo bamwe nagambye ku BBS yagambye tukole kino in fact we call them dogmatic supporters ani akyogedde Kalwanga yakyogedde tayagala kubuuza kubanga muwagizi wo gwomutegeerera kati ntubeera abakulembeze nitubeera reckless nitwogeza obutali buvunanyizibwa nti olinayo abantu botegeerera ekiba naawulira muggwe kyonna bakitwala bukolokolo nga bukikoze ki okumaliriza ne beesanga nga bayingidde ebintu ebimenya amateeka ate nze sijja kubaayo let me give an example on voting, after voting like 2 days bakyali mbyatali taling wali mukwano gyange
abawagizi bange abo bemukono ne bankubira wano kyekigenda mu maaso wano nimubuuza walonze nalonze badde nkusaba bino ebigenda mu maaso biveemu lindirira abakakiiko ebyokulonda kebanakola ki gyebanalangirira waliwo akayita eddakiika nga nnya ankube banzita ntani ate bagenda bankutte nze nakugambye tigenda eka kubanga okulonda kwawedde si gwabala tolina agent wokiikiridde so ebyo byebireeta ebizibu abakulembeze abatogeza buvunanyizibwa abakulembeze abatafaayo kumanya impact ebivaamu mu bigambo byofulumya kati kinuma beba nabazadde aliwo nasinkanye eggulo simanyi naye ndaba mu byempeewo bino nagamba nensa kwebuuzaako nti kiki mutabanyi wange waliwo bamugamba nti agenda kukuuma kalulu mamu $5,000 babapakira baasi 2 nga baali bagenda Kamuli baali bakayita mu mabira ne babakwata baasi buli omu bamuwadde $5,000 nti kati bakoze nti babatutte mu kooti babadde bagenda babatutte mu kooti Kamuli innocent people hitafaayo kasitamu kubanga kandi afutaro bamugambe agenda kukuuma kalulu mitwale meka ne bamujja Kampala nayogera wano nosaba mwine tugende mpola abantu bakulaba bafunemu ekituufu bwenzija omuntu e Kampala ne mutwale mityano okukuuma akalulu ayire etteeka lyabamenyemu ateeka ensonga gimbadde ngenda kukwate nti nali wano nayogera nemunsekerera nabagamba nti bano bakalwanga babaka ba palamenti batuwe sente nga gavumenti okukuuma state ya Uganda sente ezo walimu ez'ebitongole ebikuuma ddembe ebitongole ebyo byakutulondoola bamwine bwakeredde yayogedde naani yayogedde ki apulaninga kukola ki kasita wawo bubonero nti byabadde ayogera biyinza kuvaamu emirerembe bakola ebintu nga bina 1 bayinza kugamba nti waayi bamwine tojja kuva waka mpenokoli bagiyita preventive arrest 2 bw'awo ng'olwedde mumaze kugenda oli mu bantu bayinza kubagumbulula tyagasi n'ebirala 3 bayinza kukwata ne bakugjayo bakutwala osande kubeera 4 bw'omanga maze kutuuka mu level y'ensasage kati awo poliisi ekozesa maanyi gerooza nti genkana embeera eriwo okujanganga tebakulimba mu Uganda kati nti musobola kubeera abantu 10 niwatabaamu 4 Mr. Bamwine ebyo byonna obigamba abantu ogezaako kujustifyinga ki mu kiseera sinjustifyinga ki kino nti mu batono nnyo mu bantu batono nnyo abakwatibwa nga tebabalinako evidential value tebakulinako kati bano ebitaano abakalabikako mu kooti bonna babalinako obujulizi n'abalala kati kuba bwe tugamba ebitaano poliisi ku byasoose okuripotinga katugaye rafula abantu nga 100 bonna babakutte babalinako obujulizi kati kirungi mu Uganda onabadde alina kayagala katono nnyo mwami Kaddu Mukazi alina ebyo ebitaano byoli mu kwogerako mukama wange simanyi oba batunulidde Mityana district yokka abo njogera ku Mukono ne Masaka be baripotinze kati nja kugamba nti ewaffe eyo figa ekimalawo abaana ababadde bava mu makomera abadde bafuna omukisa ne bakola ki ne bavaayo babadde batubuulira situation eziriwo ekyokubiri nze abantu bebadde bakwata bange nti omuntu bamusanze ku polling station wamusindise nga agent ne bagamba OC oba DPC akuntomye ne bamugjawo ne bamutwala naye ng'ekyewuzibwa bwe mba nakusindise nga gwe agent wange n'omugjawo n'omutwala
wano we nasindise agent without even my communication nti munnange wabadde otadde agent tumugyeewo funa agenda okukola ki okuddawo abantu abo baba bakoze naye ate azigye ku mulamwa okukyaguliko gwego gwennyininyini linda katono nyina mmeeya w'Ezigoti yabadde supervisor wa town council bamukwata ne bamusiba nyina master Makubuya bamukwata ne bamusiba nyina abaana be bazze ne bamenya bumenya n'amenya oluggi ne bakuba ne emmanju waliyo abaliyo nene waliyo abaliyo mafuluma ne bamutwala abantu abo bonna nga bakwatibwa mu mbeera gye tulimu singa honere banzikiriza nimaliza no kirekerawo ekibuzo kasa afunye ekifaananyi mu mbeera gye tulimu mwami bamwine bwajja wano ye n'alaga nti tewalina kyamaanyi nnyo kyakoleddwa tuli mu mbeera sijja agamba tusigale wali agambye babako obujulizi kyenjagala kyebadde mubuuza kati abo bonna boogaseeko ne bali bonna ebitaano abaleeteddwa mu kkooti n'abawera ng'olukumi olutanaleetebwa bonna mubayinako wembadde ntuuse nkugambye nti mu Uganda kati olwaleero tumusobola kubeera abantu 10 nemupulaninga ekimwagala kupulaninga nga gavumenti teinamu bataano banagiwa amawulire gayinza nakuba mafu by the way naye information ejja nze simanyirevu yakarwanga mu planning system yawe era security obuzibu bwebeera nabwo nti intelligence is not shared tegabanibwa naye obuzibu security bwebeera nabwo public tugiwe kyenkana ki ekyesande kumanya oluusi bayinza kukwata nga tonabona kuza musango gwonna naye nga bamanyi nti bamwine mukwano gwo alina ekyalimu ekinene bwagenda kukigusa ateekwa kuteekamu so in order to frustrate mu Luganda bakiyita okutangira ekyo ekigenda kubaawo ojja kusanga bakutte gwenga tolina nabyolimu naye nga bafunye bamwine infact Karwanga kyogeddeko nti ne bakwata omuntu n'ogenda kulaba kiki ekibaddewo n'osanga nga fayiro ye weeri so baba balondoola ekyo mukisa mulungi anakimanyi nti sente be bazisasula ezikola ekyo ezokulondoola abantu but the bottom line eririddawa bottom line kwe kufuula ebyobufuzi olutalo okufa n'okuwona ate singa that's why I credit Besigye munabyabufuzi wanjawulo ye tiyateekanga abawagizi be mu kizibu nga taliimu Besigye bwekwabanga kugenda kulumba yakulembera poliisi bwejja munkwate munjagazaki naye abasigadde ffe twogera ebigambo ntusetinga ffe ntuvaawo misaba mwine kati abaana bano misaba mwine oyogedde nnyo ku kyokkwata abantu ekyo kubanga guwampita wano ninkyogera yes abantu bakiwulidde naye singa bakiwulira tebandi bakutte nakati bawulira kyoyogera naye kyenjagala okubuuza kyoba onyonyola n'abantu bwe kiba nti mubaako information oba amawulire agakwata ku bantu abo tulina abantu abakwatibwa mu 2020 nga n'olwaleero tebalabikangako mu kkooti kati bagenda myaka 6 emyaka 5 bagikututte bakutte emyaka 6 kwabo mubadde mujje muyina be mugenda mukwata mu myaka egyo 5 ngamba be mujje mukwata kubanga naawe oli part of the security atenyeganye anti alaba ayinza okwebuuza nti ate bamwine omulanga ki banaye noono ali mu security mu myaka bali mu 2020 ne mubakwata bangi myaka 5 bagimazeeyo tebalabikangako abamu na mu maaso ga mulamuzi kyokka temwakomawo emyaka bwe ziddiringana nga waliwo abagenda bakwatibwa era boogamba nti baliko information nabo tebalabika mu kkooti kati kwe mwagasse bano omuntu omumatiza otya nti muyina intelligence gye mukola okutuuka okukwata abantu omuntu n'amala emyaka 5 nga talabikangako mu kkooti naye nga mwamukwata mu muyinako obujulizi oba bali mu try and error nze ebintu ebibiri one kusinziira ku mateeka ga Uganda
ate nange ng'omuntu omuyivu sikanya na bintu bibiri. Okay. Mwami Karwanga bagenda kumukwata. Babiba mwami Karwanga tukwetaaga. Najja. Nga talina nsasage gyakoze. Ekintu ky'okuba omusibe yenda sikanya nakyo. Okay. Ateeberezebwa kuba talina kyakoze. I don't support it and I don't agree with it. Okay. Okujja koyo abalwanyisiza wadde nabo tebasande kumukuba maybe mu kavuvungano bayinza kukubagana but it's bad and a professional okukuba omuntu yena ateeberezebwa kubanga ekyo kiba kireetera ne gavumenti obutawangula musango kubanga omuntu yena bw'omuggyako obujulizi oba n'omukwata n'agamba n'atuuka mu kooti nti baamukuba mu kumukwata gavumenti omusango ejja gulemu tejja gwangula. Ekyokubiri naye nga tonnakivaako ekyo olowooza gavumenti beeyagala kuwangula musango kuba in most cases gwe yadde ogaye wabaawo obujulizi abakwatibwa bwe bayita ekiseera bamukwata ne bamukuba emiggo ne babeera naye wiiki 2 ne bamutanga tewali musango gwe bamugudde. Nti nze ekyokukuba sikanya nakyo ng'omuntu but also as a professional. Okay. Kubanga bwe tuba tukutte Karwanga mutwale mu kooti ayewozeeko kubanga jjukira misango gino gyonna these are criminal cases. It is the burden is on the state to prove beyond reasonable doubt nti omusango yaguza kati bw'otaba bw'omukuba oba omuwadde chance olaba n'okunkuba bankuba n'ebiboogere byabwe bayire n'obwatuuka mu kooti n'asirika ogwo musango kyangu nnyo guwuuta buva so abo baba balemesa state okukola obulungi. Ekyokubiri ekintakanya nakyo kwe kukwata omuntu 1 n'otayogera gy'omututte 2 n'omusiba nga taleeteddwa mu kooti. Those ones I don't support. Fred, oli mu Uganda muno. That's what I'm talking about. Ompulira ebyo obigamba ffe ku TV nkugambye ensonga 2 anti kyenkubuuza obigamba ffe ku TV oba ne mukama wo bimugamba asikubimugamba last press conference yagamba ati ng'ayogera ku byokwerinda same message yagamba buvunaanyizibwa bw'ebyokwerinda to arrest a person without beating him. Buvunaanyizibwa bw'ebyokwerinda to arrest a person and he is paraded in court. That he was on the press conference. I hope you watched it. Yes. Ne wali watch it. Actually luli nali wano ne Simeon Nsubuga ne Simbas John. Nenga era ensonga eyo nengamba nti tekifuuse kwogera ko bwogezi rhetoric kubanga abakikola basirikale commander in chief ye president buli lwajja ku TV n'agamba tewali akkirizibwa yadde kuboggolera enkya ne bakuba n'asirika ne bakuba abantu okumala omwaka ng'asirise n'avaayo n'agamba tewali akkirizibwa kukubako tukkirize byayogera oba tukkirize katono nnyo mwami wamwe katono nnyo kasooli commissioner leka onaakubuuze gw'oli wa security ojja kuddamu ebibuuzo kubanga osanga concerns zange ze concerns za public esookera ddala bw'ojja n'ogamba nti tewali akkirizibwa wadde kukuba naye n'ofuna ripooti nti baakubye omuntu n'ovaayo n'ogamba nti abaana bange bamukubakubamu katonotono statement neewulikika nti bakola ki bamukubamu katonotono naye nga kyoyita akatonotono ali ku miggo amagulu gamamenye so mwami bamwine bwe muba muzze ku TV muyambe eggwanga muleke kulowoozesa nsi nti nno obulamu bukoma wano kubanga kati byoli mu kwogera byonna byonna byoli mu kwogera byonna contrary kwebyo ebiri ku ground abaana babakuba emiggo babapakira mu kabangali olina olaba nga bamusika ku bodaboda bamukubi olina akwata ekiggwa kubanga ayagala kukwata ekiggwa n'akikasuka bukasusi muki mu kkubo n'okigwamu bino ebiggwa nga bali mu kwaresting abantu n'olwekyo misaba mwene ku honorable byayogedde byonna ani ali responsible ku ebyo president byabagaana ne mugenda mu maaso nga mubikola ekisooka omwami Karwanga Uganda ine byafaayo oyinza otali kuba tali musanyufu ku bino ebigenda mu maaso naye singa ebyabadde bitegekeddwa byatuukiriziddwa njagala kukakasa wano twandisobodde kujjawo
kyangu nnyo kati era nze ndimusanyufu kati osobola kujja no expressinga ebitabadde bituufu. This is our country, ntubirongoosa kubanga waliwo ensi ezimu ebyokwerinda zabiragajalira. Let me use Sudan for instance, the Upper Sudan. Actually ne Sudan ya South Arabia statement egulu naye sijja kugigendako nnyo, naye Northern Sudan nga Kampala Road Bank of Uganda maje ga government, South wano ku Boulevard ne former Greenland Bank Rapid Support Force kurwana kuri awo abo tebasobola kujja ku Steve ne boogera ensonga nga zino. Now ebyokwenda banga bakoze ebitanyumye ne bitangira embeera buvunaanyizibwa bwange kati nga bwolondeddwa bayina n'obuwanga twalondeddwa buvunaanyizibwa bwaffe abakulembeze oba abantu abalaba nti embeera etaaga kutonkulongoosa kudda mu kisenge ntugaa naye bino byakoleddwa naye bamwine wano wayitidde because this is our country. Bana butwogerako bannayuganda ekyabateekwa tekyeki ABCD. How can we do better? Ekyomukisa omulungi nkyali mu gavumenti eno njagala kukwatagana nawe mukwano gwange Karwanga bwetuva ku TV eno lwage bwetu tujja kubyogerera wano tutuule akuyitiremu ebyaguddeeyo. Ekyomukisa omulungi ava mu ludda lwakanya gavumenti, nze nva mu ludda lwa gavumenti tutuule nze naawe. A caucus of two people can save a country. Kubanga Uganda ine gyevudde ne weetuuse twagala egende mu maaso. So okugenda mu maaso zino enkonge tuteeka okuzijjawo. Naye wali kyoyogedde ekya who is responsible. If there is nothing difficult like running a country in a democracy and a poor country. Who is responsible? President Museveni, the government ya Uganda. Nange nga mwendi. Okay. Federal responsible. Kukuba abantu. Ebirungi byonna. Kukuba abantu. N'ebibi abakozi ba government bakola. Okay. We are the ones responsible. Ekyomukisa omulungi. We may have tuyinza na force fena tusobola kuba bamalayika. N'ekyomukisa omulungi. The leadership ewuliriza. Abamu ku ffe tuyina endowooza yaffe ate tuwuliriza. If we are slow, I admit tutambula mpola naye n'amateeka gaffe nago mukyamu. Oyogedde ki kya 2020. If somebody was taken court 2020 not court ebbanga ly'omupitidde wano to prison kansooke malize kyange ebbanga ly'omupitidde wano I have always advocated for a legal regime. Nti enkola yaffe y'amateeka ekyukemuko sikuko ekyuke. Lwaki omuntu omukutte musango ogw'okukuba munne ateebeza okuba yakuba munne omututte mukomera. Why should it take so long? Lwaki omusango ogwo tuteekako nti omusango gw'okukuba nti ye tugusuka bbanga lino kyetaaga ki ABCD ntukiteekako mu bbanga lya mwaka gumu ekinene emyaka 2 niguva mu diiro bwebanga yaguza ne bamupanishinga ekyo nikikola ki ni Fred byogera binyumira abalabi byonna si balabi bokka. I'm talking to yes omutima gwegwo binyumira abantu naye kinjagala okujjukiza abakuumadde mbaboga nti bamala kunoonyereza okukwata omuntu bakwata omuntu ne basooka bamubuzaawo wiiki 2 ne balyoka bagaffe tumuyina nti tunoonyereza omusango ogw'okumuvunaana. That disturbs my head. Ne bakwata omuntu ne batandika bamala kunkwata balyoke banoonya omusango gw'okumuvunaana. Ndinda katono ogenda tuyamba kubanga bino sinaba kumala ensonga. Linda kamale yaka ogenda kuwa time kuba ne mulyannyama alabika alemeddwa okutuuka ne ambasada kino balemeddwa okutuuka ekirungi muli babiri sooka omuwa budadde mu Mwami Kaddu nze nakugamba nzikiriza mu ddiini y'ekinansi. Nzikiriza mu ddiini y'ekinansi.
Fred omukatoliki akkiriziriza mu ddiini ya Kinansi. Anti erya Fred abazadde baali mpita Katonda yanyambye bafudde nga nkyaliwo. Ate ekyo nekyo bafudde emyaka emituufu. Kati mu kereziya tokyagenda? Nandibadde ngenda mu kanisa naye. Toli wa kereziya oli wa kanisa? Nandibadde wa kanisa. Naye togendayo? Obudde bwaffe akutwalira bwereere. Nindako nkimaliriza ekya Kaddu. Lwaki nkiriisa? Kaddu agenda mu kanisa. Abakristaayo n'Abakatoliki bonna bakkiriza mu Yesu. Kati bakamala emyaka 2026 omwana wa Katonda bamulinda akomawo. Kansoke nzijewo obulango bwa bakama bange ndaba gy'onvugondaza kati ompisa kataka katukomewo nga tuvudde mu bulango.